Good afternoon. Okay, we are going to another stage, and this is the sentencing hearing. And this is the final stage in a criminal trial where the presiding officer, judicial officer, imposes a punishment on a person convicted of a criminal offense. It involves balancing the seriousness of the crime, the impact the crime has had on the victims, the impact on the community and the public at large, including the impact on other stakeholders in the administration of justice. And this punishment is arrived at after hearing from the prosecution, telling the court what has been the impact of this offense, and also hearing from the accused person and, no longer accused person, convict, and his lawyers. The sentencing is very important because this is where all of us give accountability. As judicial officers, we exercise this authority on behalf of the people, and it is also derived from the people as per the Constitution. So it is not until a crime has been punished that people will not feel there has been an accountability for the crime. So I am going to ask the prosecutor to address the court, giving me indications on what he believes is the punishment that suits the crime or crimes for which the convict has been convicted. And likewise, I will expect to hear from counsel for the convict on why they think that a court should be lenient to the accused person. And I will also hear from the accused person himself. Tugenda ku stage esembayo mu kuwulira emisango bwegiti, ate eno stage y'okuwa ekibonerezo kw'oyo aba asingibwa omusango. Mu kusala ekibonerezo, kooti erina okutunuulira engeri omusango guno gye guyisizaamu abantu abatuusibwako ekintu kino, abantu aba bulijjo abeetoolodde ekifo ekyo, n'abantu abalala ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo. Ajja kuwuliriza omuwaabi wa gavumenti ng'amubuulira engeri ebintu bino bye bikozeseza abantu ba bulijjo, era oluvannyuma ajja kuwulira balooya b'oyo asingisibwa omusango nga bagamba nti bawa ensonga lwaki kooti erina okubeera yakisa mu kumuwa ekibonerezo, nti ate eno stage esingayo obukulu nnyo kubanga kooti erina okuwa ekibonerezo n'okuwa embalirira eri abantu ba Uganda okusinziira ku misango gye bawulira. Mr. Mwaganya, could I please hear from you? Thank you, my Lord. My Lord, we are well pleased with the verdict of court. On each of the 4 counts. My Lord, as prosecution, we want to begin by thanking the court for the time, patience, and effort exhibited in the process. And my Lord,
As prosecutors, we are advocates for the people. And I'm instructed to thank the court and the judicial administration for bringing justice closer to the people. On whose behalf the courts derive judicial power, my lord. Under Article 126. Oludda olwabi lusanyufu nnyo olw'ensalawo ya kooti ku misango gino gyonna enna era beebaza kooti olw'obudde obugumiikiriza n'amaanyi ge bataddemu okuwuliriza omusango guno. Ab'oludda olwabi bo bagamba nti bo be balooya b'abantu aba bulijjo era beebaza kooti n'ekitongole ekyesiga eddamuzi olw'okuleeta obwenkanya kumpi n'abantu ba bulijjo. My lord, the parents of the deceased victims are present in court, as well as other relatives. And we want to thank them and the entire community for the resilience and cooperation throughout this justice-seeking process.
nti abazadde b'abaana bano abaafa n'ab'enganda abalala bali wano mu kooti era babeebaza nnyo n'ab'ekitundu kino olw'okuba nga bakwataganye bulungi nabo. My Lord, under section 172 of the Penal Code, a person who has been convicted of murder is liable to suffer death. That she didn't interpret it. Okay. My Lord, I said in section 172 of the Penal Code Act, a person who is convicted of the offense of murder is liable to suffer death. Nti akawayiro ka 172 mu kitabo ky'ebibonerezo kigamba nti omuntu bwe bamusingisa omusango gw'obutemu alina okuba nga naye bamutta. My Lord, we are aware that Uganda no longer has a mandatory death penalty. But the death sentence, my Lord, is still good law. And even though the courts are not mandatory, are not mandated to pass a death sentence as a must, they can still do so in deserving cases. My Lord, we are guided by the Constitution sentencing guidelines, for the courts of judicature, practice, directions, which under paragraph 17 provide that the court, my Lord, even God, who is the forgiver of all sins, condemns crime and strongly advocates for punitive punishments for wrongdoers. The convict professes the Christian religion by his testimony. And his God in the 6th commandment says, "You shall not murder." In Exodus 20:13. In the same way, my Lord, it is commanded that the wages of sin is death.
Romans 6:23. nti mu Uganda babadde nga tebakyawa kibonerezo kya kalaba naye ekibonerezo kya kalaba That's not the interpretation. mu Uganda kibadde nga si kyateeka okuwa ekibonerezo kya kalaba nti naye ekibonerezo kya kalaba likyaliteeka ddungi nti wadde kooti ezisinga tekibakakatako kubanga bawa ekibonerezo kya kalaba naye mu misango egy'enjawulo bayinza okuwa ekibonerezo ekyo. Waliwo etteeka erya sentencing guidelines kyebagenderako okuwa ebibonerezo kigamba nti kooti esobola okuwa ekibonerezo kya kalaba mu misango egy'enjawulo bwe baba nga basanze nti omuntu okumusiba mayisa oba kumuwa ekibonerezo ky'emyaka emingi ng'oluusi tegimala ne basaba nti okufuna obwenkanya kyandibadde kirungi kooti eno n'emuwa ekibonerezo nemuwa ekibonerezo ekisingayo obunene nti era ne Katonda omuntu asinga obwenkanya ye Katonda nti ate wadde bayinza okugamba nti ono omusango gwe gusinze yejjusa ekyatuukawo nti omuntu okuza omusango tebayinza okugamba nti basabe nti kooti emubeere ya kisa nti ne Katonda asonyiwa ebibi byonna akyawa omuntu okuza emisango era agamba nti balina okubonerezebwa abo baba bazize emisango nti ono asingibwa omusango mugoberezi wa Kristo oba mukristaayo nti ate mu Bibuli amateeka ga Katonda etteeka lya 6 ligamba nti totanga era kirimu Okuva essuula ya 2 olunyiriro gw'13 era mu Bibuli emu mu Baruumi essuula y'omukaaga kigambirwa nti empeera y'ekibi kwe kufa. My Lord, in a similar way, Deuteronomy 19:21 offers similar guidance on persons that commit heinous crimes like the ones in issue. God himself commands, and I quote, "Show no pity, life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot." My Lord, persons that have no regard to human life should not deserve to preserve theirs. Whoever sheds human blood according to the Bible still, by humans their blood shall be shed.
For in the image of God, has God made mankind. My Lord, that is what the God that the convict confesses says in Genesis 9:6. My Lord, in this case, the victims were attacked from one of the safest places in our communities. A daycare center is supposed to be a sanctuary. A place of laughter, learning, and absolute safety. To the contrary, my Lord, the convict turned the center into a scene of a well-calculated massacre. Which caused unimaginable terror in the community and the country at large. My Lord, the convict participated in an extremely violent crime. We submit, Your Lordship, that you are now enjoined with a noble duty to administer a sentence that is commensurate with the crime committed. A sentence that must serve an equivalent punishment that was occasioned. Let's have interpretation. Mu ngeri y'emu mu Bayibuli kitabo ky'amateeka bagamba nti omuntu bw'azza omusango era Katonda yennyini agamba nti temulaga kisa eri omuntu oyo era obulamu bwa bulamu, liiso ku liiso, linnyo ku linnyo, mikono ku mikono, bigere ku bigere. Ti omuntu atawa kitiibwa bulamu naye tateekeddwa kubanga akuuma obubwe. Era omuntu yenna amalawo obulamu bwa omulala okusinziira era mu Bayibuli abantu balina kumalawo naye obulamu bwe nga bayiwa omusaayi gwe. Nti era Bayibuli y'emu egenda maaso netegeeza nti Katonda yatonda omuntu mu kikula kye ng'era n'okusinziira ku ono asingisiddwa omusango naye akkiririza mu Bayibuli nga bwe kyogerwa mu Yakobo 9 olunyiriri 6. James 9:6. Romans.
Ekitabo ky'olubereberye eyo essuula ey'omwenda olunyiriri lw'omukaaga nti era mu musango guno bano abaalumbibwa baali mu kifo ekisingiddwa okuba eky'emirembe ng'era mu kifo kino we wakuumirwa abaana ng'era baali bateekeddwa kuba mu mirembe mu kifo eky'essanyu era eky'okusoma. Naye ono asingisiddwa omusango ekifo kino yakifuula eky'entiisa era yazzaawo omusango ogwaleeta entiisa eri abantu abeetooloddewo n'ensi yonna. My Lord, under paragraph 18 of the sentencing guidelines, the rarest of the rare cases, among others, include cases where the court is satisfied that the commission of the offense was planned or meticulously premeditated and executed. Emisango egy'enkizo ekibi ekyo-17 mu mateeka gano ag'ebibonerezo kiraga nti kibi ekyo-18 kiraga nti kooti bw'eba ekakasizza nti embeera yazibwemu omusango eyaguzza nga yateekateeka oba nga yafumiitiriza mu kuteekateeka. And under paragraph 19, my Lord, paragraph 19 provides for the sentencing ranges in capital offenses, such as murder. It is provided that in the case of sentence of death, the court shall considering the factors in paragraph 20 and 21, determine the sentence in accordance with the sentencing range. And my Lord, under paragraph 20, court is required to consider the following factors. Ekibi ekyo-19 era mu kwebibonerezo naddala nga mu bino eby'obutemu mu misango nga gino kooti erambikibwa ekibi ekyabiri n'abiri mu ekimu okubanga ewa ebibonerezo okusinziira mu bigera ebiweereddwa mu bibya bino. My Lord, the degree of injury or harm and in a nutshell, we submit that this particular crime exhibited the highest degree of cruelty. As already noted by court. The part of the body, the part of the victim's body injured
the degree of meticulous premeditation or planning my lord, this particular crime was not committed instantly. It never arose in just a state of the moment. The convict thought through his actions, planned them very well, and intended every consequence of his actions. Please repeat that. My lord, the convict planned his actions and followed through to the detail, hence intending every consequence of his actions. My lord, a person that plans crime in that manner deserves no mercy. Era ekibi ekyabiri kiraga nti kooti ewegoberera bino wammanga obuvune obuba butuusiddwa ku muntu buba bulaga ddala obuvune oba eneeyisa y'omuntu nga kooti bwe yakyogeddeko edda ekitundu ky'omubiri ekiba kikoseddwa enteekateeka oba okuteekateeka ekikolwa ky'abagenda okukola era nga mu musango guno ekikolwa kino tekyagwawo bugwi oba tekyagwawo bugwi mu kaseera ako wabula asingisiddwa omusango yeeteekateeka bulungi era n'ateekateeka n'aluka bulungi era n'atuukiriza kye yali aluubiridde okukola okusinziira ku nteekateeka ye era omuntu ateekateeka okuzza omusango mu ngeera ng'eno teyeetaaga kukwasibwa kisa. My lord, you are also required to consider the use and nature of weapon. We submit that a knife is one of the old-time most dangerous weapons in human history. And a person who applies a knife on another, my lord, deserves no mercy.